bw'atyo bw'ayogera Mukama. Katonda agenda kwogera n'obulamu bwaffe mu programu eno. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Omwagalwa muganda wange ne mwannyinaze, neebaza nnyo Katonda ku lw'omukisa gwakuwadde bwakulesewo ng'okyassa omukka ogw'obulamu. Nga ndi musanyufu nnyo okuba nti okkiriza okutweyungako ku 3ABN TV. Nga ndi musanyufu nnyo okuba ng'oyiga wamu nange ebigambo bino. Ne weefiiriza obudde obw'omuwendo n'osalawo obuwe programu eno, n'osalawo ntunuleko, n'osalawo oyige nange, n'osalawo tutambulire wamu. Erinnya lya Katonda waffe lyebazibwe nnyo era liweebwe nnyo ekitiibwa. Ndi musanyufu okubanga n'olwaleero Mukama atuwadde omukisa okubaako ne bye tuyiga, kubanga okuyiga tekukoma. Era bw'owuliranga mu bulamu nga tokyetaaga kuyiga, awo ng'omanya. Bw'owuliranga mu bulamu nga tokyetaaga kuyiga, ng'omanya nti okumanya kuno okukoma kukomye. Kubanga omuntu yenna omugezi ayiga buli lunaku, omuntu yenna omugezi ayiga buli kiseera. Kale bw'obeera eyo nga toyagala kuyiga, toyagala kumanya, toyagala kubaako na kye tusomera wamu, muganda wange ne mwannyinaze, njagala nkutegeeze nti ebiseera biyinza okuyitako nga toyize bigambo bikulu, nga toyize bigambo bya mugaso, nga toyize bigambo bya muwendo. Kale nno nkusaba muganda wange ne mwannyinaze okkirize oyigire wamu nange mu programu eno. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Bw'atyo bw'ayogera Mukama n'omusumba Ssebaggala Ivan Samwiri. Ye programu gye njagala tutambuliremu olwaleero, nga tuyiga ebigambo ebituzzaamu amaanyi, nga tuyiga ebigambo ebituwa essuubi, nga tuyiga ebigambo ebyongera kumanya kwaffe, nga tuddamu ebibuuzo by'omaze ekiseera nga weebuuza naye nga tolina kyakuddamu, nga tugezaako okukwanukula wakati mu mbeera ey'ebibuuzo ebingi otegere ki Mukama kyayogera eri obulamu bwo obwa buli lunaku. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, agoberera programu eno bw'atyo bw'ayogera Mukama, sigala ng'ogigoberera buli budde bw'ebeerayo, osobole okuzimbibwanga mu kigambo kya Katonda era onywezebwe mu bugagga obw'ekigambo kye. Kimu kye njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze, nti mu programu eno tuyiga kigambo kya Katonda, si ya byabufuzi, si ya kintu kirala kyonna, naye yakuyiga kigambo kya Katonda. Katonda kikyayogera eri obulamu bwange, Katonda kikyayogera eri obulamu bwo, kubanga buli lw'otegeera Katonda kyayogera eri obulamu bwo, nange ne ntegeera Katonda kyayogera eri obulamu bwange, kyongera okutusembeza n'okutulaga obukulu bwa Katonda, n'okutulaga obulungi bwe, n'okutulaga amaanyi ge. Okimanyi nti bingi by'otamanyi naye nga weetaaga okubitegeera. Okimanyi nti ebintu bingi by'olaba mu nsi ebigenda mu maaso Bayibuli yabyogerako dda, era nga singa obadde muyizi waayo wandibadde obimanyi. Okimanyi nti ebigenda mu maaso mu baana bo wandibadde obimanyi singa obadde muyizi wa kigambo kya Katonda. Okimanyi n'ebikutawaanya Bayibuli yabyogerako dda, wandibadde wabibikulirwa dda. Bino byonna bigenda mu maaso ebiriwo Bayibuli yabirangako dda. Olwekyo okugiyiga kintu kikulu, okugiyiga kintu kya muwendo, okugiyiga buwanguzi. Ebyawandiikibwa byogera lwatu gye tuli nti mu nnaku zino ez'oluvannyuma waliwo ekiseera eky'ennaku ekitabangawo kasokedde nga wabaawo ggwanga. Ekitegeeza abantu abali mu kiseera eky'ennaku, abantu abali mu kiseera eky'obulumi, abantu abali mu kiseera eky'okweraliikirira beetaaga nnyo eddoboozi lya Katonda lyogere eri obulamu bwabwe. Kale no programu eno bw'atyo bw'ayogera Mukama kyeva ebeera ku mpewo za TV eno 3ABN. Togyerabiranga kugitegana kugiraba olwa programu eziriko eziyigiriza abaana, eziyigiriza abantu abakulu, ebyobulamu, ebyamaka, ennyimba eziryowo omwoyo, byonna bibeera mu programu bw'atyo bw'ayogera Mukama, ne programu z'endala ezigasa zemanyi nti woziraba gwe n'abaana bo ojja kuzimbibwa era ojja kunywezebwa. Tugenda kweyombeka tuweeyo okusaba ate tugende ku kyokuyiga ekitegekeddwa eky'olunaku olwaleero. Mukama weebale kubanga oyogedde n'obulamu bwaffe. Omwoyo omutukuvu ow'ekisa atubeere
atuwanire mu byonna ekyenkomera atuwa obuwanguzi bwali bwakomezaawo obwakabaka bwe. Yesu oyo ow'ekisa tusaba nga bwe waluŋŋamya ekigambo kino kiwandiisibwe gwennyini gw'abaluŋŋamya obulamu bwaffe n'obulamu bw'oyo awuliriza. Ebigambo bino binywere mu bulamu bwaffe tubinyweze ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Tumaze ekiseera kiwanvu nga tuyiga ku kigambo obuwulize, era byonna oyinza obifunza mu lunyiri lumu nti obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Abo bonna abaagala Katonda era abassa ekitiibwa mu kubeerawo kwe beetisse obuvunaanyizibwa obusinga obunene obw'okulaba ng'obulamu bwe buwulira Katonda. Tebawulira Katonda abaagale kubanga yabaagala nga bakyalina balabe be. Tebawulira Katonda abalokole kubanga obulokozi kirabo ekituweewa obuwa nga tewali kye tukoze. Naye bawulira Katonda kubanga baalokolebwa. Bawulira Katonda kubanga basenguka mu nnyumba enjeemu ne bayingira mu nnyumba empulize ey'obutuukirivu. Pawulo kyava wandiika ebigambo bino mu Baluumi essula 6:1 n'agamba nti abaffe tukolenga ekibi ekisa kyeyongerenga kitalo. Abaafa ku kibi munaabeera mutya? Abalamu mutyo nate. Ebigambo bye tuwogerako muganda wange ne mwannyinazi eby'obuwulize bikulu, nga tetuzimba buwulize Katonda kutwagala na kutulokola, naye nga tuzimba obuwulize first kubanga tuli baana ba Katonda abaazaalibwa mu nnyumba ekola ebisanyusa Katonda. Second, kubanga twanunulwa okuva mu kizikiza ne tujja mu kutangaala okw'ekitalo, tuli baana ba kitangala. Third, kubanga tuli baddu ba butuukirivu tetukyafugibwa kibi. Fourth, kubanga tuli wansi wa kisa kya Katonda ekituwalula. Tito si bw'agamba essula ey'okubiri Onyole 11 tekisa kya Katonda kirabise nga kireetera abantu bonna obulokozi, nga kituyigiriza okugaananga obuteta Katonda n'obujeemu bwonna n'obwononefu bw'ensi eno. Bwe tugenda wansi w'ekisa kituyigiriza kuwulira Mukama. Lwekyo obuwulize eri Katonda si legalism. Waliyo abantu abasomesa bwe batyo nti omuntu okutambulira mu mateeka ga Katonda olwo aba afuuse legalist. Legalist ye muntu akola oba atambulira mu mateeka asobole okulokolebwa. Ekyo kikyamu. Amateeka gatulaga kibi. Yensonga lwaki bulijjo bwe tuyimirira nga tusaba Katonda tumusaba amaanyi tuyingire mu ndagaano empya. Endagaano empya agyogerako mu Bebulaniya bw'osoma essula y'e10 n'osoma Nnyolo 16, 17, 18 zonna n'ozisoma ebyawandiiko bikyoleka lwatu. Tino endagaano empya gye ndiragaana nabwe ku lunaku luli nditeeka amateeka gange ku mitima gyabwe ne mu birowoozo byabwe mwe ndigawandiika. Waleme kubaawo ayigiriza munne nti manya Mukama, manya Mukama, naye nga buli muntu yenna amanyidde ddala kyonna Mukama kyayagala okukola. Endagaano empya twagiyingiramu bwe twakkiriza Yesu. Bwe tugiyingiramu ebiragiro bya Katonda biwandiikibwa mu bulamu bwaffe okuyita mu kukola kw'Omwoyo Omutukuvu ne tubala ebibala eby'obutuukirivu. Ebibala ebyo omuntu yenna bw'abala ebibala ebyo obulamu bwe butandika okusiima Katonda by'ayagala. Pawulo kyava wandiika mu Bagalatiya essula ey'okutaano bw'osoma nnyo 2:3 n'agamba nti ku biringa ebyo tewali mateeka, n'2:4 nti omuntu bw'abala ebibala eby'Omwoyo butereevu obulamu bwe butambulira mu biragiro bya Katonda. Era oyo abaze ebibala eby'Omwoyo amateeka gabanga agatalina mugaso gy'ali kubanga agatambuliramu, tegayinza kuyimuka kumusiba na kumusongera mu kufa. Lwekyo lwaki njogedde ebigambo ebyo byonna? Briefly okutegeeza titubadde tuyiga ku buwulize era twamaliriza tukizudde nti Omukristaayo yenna ow'amazima eyalokolebwa, Omukrisitu akkiriza Yesu era eyasembera ku musaalaba e Gologoosa, obuwulize eri Katonda it is a duty. Gwate wabanga Katonda yali yeetaaga obuwulize okuva mu Ibulayimu, bw'aba yali yeetaaga obuwulize okuva mu Bayisirayiri, bw'aba yali yeetaaga obuwulize okuva eri Yakobo, bw'aba yali yeetaaga obuwulize okuva mu bannabbi, bw'aba yali yeetaaga obuwulize okuva mu ggwanga lye. Tekiyinza kubanga ffe Isirayiri ey'omwoyo Katonda teyeetaaga buwulize, kubanga obuwulize nga Yesu bw'agamba nti mwe muli musana gwa nsi, teri muntu akuuma ttaala ate n'agibikka wabula agiwanika waggulu abantu bonna ne balaba. Ekibuga tekiyinza kkubwa ne kikisibwa, muli munnyo gwa nsi. Tosobola kubeera musana gwa nsi, tosobola kubeera munnyo gwa nsi nga totambulira mu mateeka ga Katonda. Mbulirayo engeri endala
gy'olina okubeera omusana gw'ensi n'omunnyo gw'ensi nga toli muwulize eri Katonda. Tekisoboka. Olwekyo bassebo ne bannyabo tuve mu kwerimba n'okwogera bye tutategedde bulungi mu theology ow'obulimba nti omuntu bw'akkiriza enjiri tagwanidde kutambulira mu biragiro bya Katonda. Katonda tatulokolanga kubeera mizimu, kweyisanga misambwa. Katonda takulokolanga kweyisanga setaani. Katonda yakulokola otambulire mu ebyo byayagala otambuliremu, si kunoonya mu by'obulokozi, naye kubanga oli mwana we era azaaliddwa mu nnyumba ye. Onyiro olusembayo nalwo bagambe Bakolinso ekyokubiri essula 5 Bayibuli si bwegamba bannange nti omuntu bw'akkiriza Kristo Yesu 17 omuntu bw'akkiriza Kristo Yesu afuuka ekitonde kijja, ebyeddanga biweddewo, labanga byonna bifuuse bijja. Nkonye ku nnyiriri ezo zonna nga bw'oziwulidde nengezaako okuparaphrasing kubanga si kyekyokuyiga kye tuyigako leero, naye njagadde mbitandikireko okutegeeza nti okuwulira Katonda n'okutambulira mu byayagala kifaananyi ekiraga ekitonde ekijja ekizaaliddwa mu kukkiriza Katonda. Tugenda kutandika ekyokuyiga ekiriko omutwe omunene. Omutwe omunene gwe tugenda okuyigako okumala ekiseera nno gwe mutwe okuganagana ku kijjukizo kya Katonda. Tugenda kwogera ku kijjukizo kya Katonda ekikulu, memorial, ekijjukizo kya Katonda ekikulu. Mu nsi mulimu ebijjukizo bingi. Abamu bajjukira amazaalibwa gaabwe. Mu nsi mulimu ebijjukizo bingi. Abamu bajjukira amazaalibwa gaabwe. Bajjukira ennaku abantu baabwe omuwendo kwe baafiira. Wano mu ggwanga tujjukira independence. Tujjukira n'ebintu ebirala bingi nnyo. Amawamba aga NRM ne tujjukira n'ebijjukizo ebirala bingi nnyo. Bantu balina bingi ebibajjukiza. Naye ekisinga obukulu nti Katonda naye alina ekijjukizo kye. Nga bw'obeera n'amazaalibwa ne gakujjukiza buli lwe gatuuka. Kategeeza nze banzaala 2 ogw'omukaaga. Buli 2 olw'omukaaga bwe gutuuka nzirawo ne nzijukira eddwaliro, ne nzijukira maama wange, ne nzijukira struggle ze yayitamu, ne nkiteebereza kubanga nange ndi muzadde. Ne kinkomyayo ebirowoozo byange okumanya obukulu bw'abazadde abanzaala n'engeri Katonda gyankumye n'embeerawo. Olwekyo tugenda kuyiga ku kijjukizo kya Katonda, era bye tugenda okuyiga bigenda kuba birungi nnyo. Tula butuuzi otambule wamu nange. Nga bali wamu ne Katonda, Adamu ne Kaawa baalambula olusuku ne balubeeramu mirembe. Buli kye baakubangako amaaso mu lusuku Adeni kyali kireeta essanyu, kyali breathtaking. It was beyond description. Olusuku lwali lulungi nnyo, nga buli kintu kyonna kye bakubako amaaso mu lusuku kijjuza obulamu bwabwe entiisa, ne kijjuza obulamu bwabwe okwewuunya, ne kijjuza obulamu bwabwe ebibuuzo, ne beewuunyiza ddala ne basigala nga n'ekyokunnyonnyola ekyamazima tebakirina. Omusana buli lwe gwatambulanga ne gubulirayo ne balaba obulungi bwa Katonda. Buli lwe batunuuliranga ebitonde bye yatonda mu nnaku 6 ne balaba obulungi bwe. Era muganda wange ne mwannyinazi kye njagala nkutegeeze ti buli lunaku lwa Friday akawungeezi baalinanga omukisa omunene okumanya n'okutegeera nga Katonda bwe yafundikira obutonzi bwonna ng'afundikira nabo ebitonde ebisinga okubeera eby'amaanyi era eby'omuwendo bye yafuza ebirala byonna. Bayibuli ebennyonnyola ku mbeera jjajjaffe n'Adamu ne Kaawa gye baalimu mu lubereberye essuula 1 onyo lwa 31 agamba bw'ati: Katonda n'alaba buli kyakoze era alaba kirungi nnyo, ne buba akawungeezi ne buba enkya olunaku olw'omukaaga. Katonda n'alaba nga buli kyakoze kirungi nnyo, ne buba akawungeezi ne buba enkya
olw'olunaku olw'omukaaga. Katonda yalaba nga buli kyakoze kirungi. Bayibuli egambye kirungi nnyo. Bayibuli yange ey'oluzungu egamba very good. Ate nina ekyusa ekirala kigamba perfect. Olw'ekyo ensi gy'olaba olwaleero ekaddiye nnyo, si bwetyo bwe yava mu mikono gya Katonda. Yava mu mikono gya Katonda nga nnungi nnyo, nga tosobola kulaba kitonde ate n'odduka, nga kati bw'olaba omusoto oba empologoma n'odduka, nga buli ky'otunulako kituukiridde, nga tewali kantu konna kalaga kufa, nga tewali kantu konna kalaga kubonaabona, nga tewali kantu konna kalaga bulumi. Bayibuli egambye laba nga birungi nnyo. Kanda yamaliriza okubitonda. Bayibuli egamba olunaku olw'omukaaga. Ku lunaku olw'omukaaga Katonda lwamaliriza okutonda byonna era n'alaba nga birungi nnyo. Naye oluvannyuma lw'okutonda ennaku mukaaga ne ziggwako, Katonda alina kye yakola. Era awo wentandika okuyigiririza ekijjukizo kya Katonda ekisinga obukulu. Essula ey'okubiri olunyiriri olusooka ne biggwa okukola eggulu n'ensi n'eggye lyabyo lyonna. Ne biggwa okukola eggulu n'ensi n'eggye lyabyo lyonna. Byaggwa okukola mu nnaku mukaaga. Ekyo kye kyamagero Katonda kye yasooka okukola nga tannakolayo birala. Katonda ne bw'atakolayo byamagero birala eri bulamu bwo, ekyamagero kyokka eky'okuba ng'ensi yonna n'ebigirimu, ebirabwako n'ebitalabwako, ebikwatibwako n'ebitakwatibwako, nga yabitonda mu nnaku mukaaga. That is a miracle enough. Era bwe wabanga waliwo ekyamagero, abantu kye bateekwa okutunuulira buli lunaku nga Katonda yakikola kwe kutondebwa kwabwe. Ekyo kyokka kikumala okwebaza Katonda, kikumala okumugulumiza, kikumala okumutunuulira nga ye nannyini ggwe eggulu awamu n'ensi. Ne biggwa okukola byonna mu nnaku mukaaga, eggulu n'ensi ne byonna ebirimu. In only 6 days Katonda yali amaze okukola byonna. Ffe abantu bitutwalidde emyaka egisukka 600 okutegeerako kimu kya 10 byo, n'okutuusa olwaleero bye tutannazuula ku butonzi bwa Katonda newankubadde ku nsi kuno bye bingi. Ennaku omukaaga Katonda ng'amaliriza emirimu gye, ŋŋamba egy'okutonda kubanga ejje tegiyimirira, naye ŋŋamba egy'okutonda ng'amaliriza emirimu gye egy'okutonda. Bajjajjaffe Adamu ne Kaawa mujjukire bulungi, yali ayina ky'abawadde. Nga sinnaba kwogera ku kiwummulo kino, njagala okubajjukiza nti Katonda bwe yamaliriza okutonda mu nnaku omukaaga alina ebirabo bye yawa bajjajjaffe. Ekirabo ekisooka kye yabawa kiyitibwa bufumbo. Lubereberye 2:24, kubanga essuula ey'okubiri teyogera ku butonzi bwa kika kirala, nedda. Essuula ey'okubiri egaziya okutondebwa kw'omuntu, egaziya olunaku olw'omukaaga kiki ekyaliwo, era netunnyonnyola byonna nga bwe byali ku lunaku olw'omukaaga. Essuula eyo etulaga nti ku lunaku olw'omukaaga akawungeezi nga tannaba kumaliriza, Katonda yabawa ekirabo eky'amaka. Ekintu Katonda kye yasooka okuwa omuntu bwali bufumbo. Ekyo kisobola okukulaga obukulu bwabwo eri omuntu, naye si bwe njogerako. Nze njogera ku kijjukizo kino Katonda kye yawa omuntu ng'oggyeko obufumbo. Katonda yawa bajjajjaffe ekijjukizo ng'akibawadde nga kirabo, ng'era ekijjukizo kino
kye kiwummulo ekya Ssabbiiti. Olunaku ye yennyini lwe yateekako omukisa gwe, olunaku ye yennyini lwe yayawula lubeere olulwe, ng'akimanyidde ddala bulungi nti Adamu ne Kaawa bemmaze okutonda ne mbawa n'amaka bagenda kuzaala abaana bakulaakulane babeere bulungi basanyuke beetaaga ekirabo kino ekiyitibwa Ssabbiiti oba ekiwummulo ekya Ssabbiiti. Ekiwummulo kino ekya Ssabbiiti, it was to be a day of a special blessing, olunaku olw'omukisa gye bali. Ekyokubiri, it was a day of fellowship, olunaku olw'okussa ekimu n'okutabagana. Ekyokusatu, it was a day for communion with their Creator. Waliyo ebintu bisatu Adamu ne Kaawa bye baali bateekwa okweyagaliramu n'ezzadde lyabwe lyonna, kye kiwummulo ekya Ssabbiiti. Era Katonda yakiwawa lwa nsonga ssatu. Ensonga esooka, bagabanireko omukisa. Ensonga ey'okubiri, batabagane mu kussa ekimu. Ensonga ey'okusatu, batabagane ne Katonda waabwe. Era omuntu yenna abuusa amaaso ekiwummulo kino ekya Ssabbiiti afiirwa emikisa egy'esatu Katonda gyagaba eri abantu be ku lunaku olwo. Abaffe, ekibuuzo ekisinga obukulu kisigala kibuuza, ekiwummulo kya Ssabbiiti kye ki? Bayibuli ekyogerako ki? Erina weekinnyonnyolerako? Awo tugenda tuli mu program bw'atyo bw'ayogera Mukama, ekigambo kye kigenda kwogera eri ekijjukizo kino eky'ekitiibwa Katonda kye yawa Adamu ne Kaawa olw'ebigendererwa byemmenye era byenjogeddeko. Omuntu omu ayinza okubuuza nti Bayibuli ekinnyonnyolako ki, ekyogerako ki, ekinnyonnyolerako wa? Endagaano empya n'enkadde we tugenda okumala ekiseera ekisinga okubeera ekiwanvu. Ssabbiiti oba ekiwummulo kya Ssabbiiti y'entabiro y'okusinza Katonda oba okusinza Katonda kwetooloolera ku kijjukizo ekyo. Lwaki? Kubanga Ssabbiiti kye kijjukizo ky'obutonzi. Ekintu kyonna ekikujjukiza obutonzi kiba kikuwa ensonga lwaki Katonda agwanidde okusinzibwa. He is the creator and we are his creatures. Entandikwa yonna ey'okusinza Katonda etandikira mu bitonde kumanya nti waliwo eyabitonda. Kubanga waliwo ensonga bbiri lwaki tusinza Katonda. Ensonga esooka tumusinza kubanga ye yatutonda. Ensonga ey'okubiri tumusinza kubanga ye yatwagala. Ssabbiiti kye kirabo Katonda kye yawa bajjajjaffe nga yakabatonda. Era ng'oggyeko amaka kye kintu ekyokubiri kye baasooka okusisinkana nga baakamala okutondebwa, baatandikira mu kiwummulo ekyo. Katonda kye yabawa okutabagana naye, Katonda kye yabawa okuzimba okussa ekimu mu bo, Katonda kye yabawa okubeera ekijjukizo ky'okutondebwa kwabwe awamu n'okugaba n'omukisa oguli mu Ssabbiiti. Ensi olwaleero ekigiganye okusinza Katonda w'eggulu si kirala. Abantu tebakyakkiriza nti Katonda ye yabatonda. Abazungu bo balina enjigiriza nnene nnyo eyitibwa evolution, nti ebitonde byagenda biva mu birala ne biva mu birala ne biva mu birala, ebitalina maanyi nga bifa, ebirina obusobozi nga byeviisaamu, kyebayita natural selection. Era nga bo bayigiriza it is the survival for the fittest.
era nga bo bayigiriza ti omuntu yava muzike. Okuyigiriza okumaamidde ensi yonna. Naawe gwe njogera naawe oyinza okubeera nga bw'otyo bukkiriza nti Katonda teyakutonda nga bw'oli. Wasooka kubeera kikere n'ofuuka ekinyonyi n'ofuuka omunya n'okutuukako omukira n'obeera ente n'ebirala n'ebirala n'ebirala. Nina gwe njogera naye nga naawe okkiriza nti eyo gye wava. Yensonga lwaki abantu tebakyasinza Katonda. Yensonga lwaki bw'ogenda mu mawanga ga Bulaya n'ewalala abantu ebyakatonda baabivaako dda. Bali so secular, bali mu postmodernism, bali mu mbeera ng'ebyakatonda biringa byafaayo. Bonna ba atheists. Katonda yali mugezi nnyo bwe yamala okutonda bajjajjaffe kyava yabakwasa Sabbiiti. Ng'ekimu baweesa Sabbiiti balemenga okwerabira nti balina Katonda y'abanda n'abateekawo. Ensi olw'okugaana ekijjukizo kino kyeva eri enkaafiiri neeba nga tekyasinza Katonda. Naye Sabbiiti etuwa ensonga lwaki Katonda yalina okusinzibwa. Ekisooka, he is the creator and we are his creatures. Sabbiiti ekujjukiza nti oli kitonde, watondebwa butondebwa, ye ntabiro y'okusinza. The Sabbath, therefore, lies at the foundation of divine worship. Sabbiiti n'olwekyo etuula ku musingi ogw'okusinza Katonda. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, kubanga etuyigiriza amazima g'okubeerawo gwa Katonda mu ngeri esinga okubeera enkakafu. Teriiyo kintu kirala ekiraga omwonoonyi nga bwe yatondebwa Katonda ekisukka Sabbiiti. Eyo Sabbiiti kwe tuzimbira omusingi ogw'okusinza Katonda. Si bunaku olw'omusanvu kyokka, naye okusinza kwonna okw'omutonzi nga kuva mu bitonde bye kusangibwa ddala mu Sabbiiti eno. Kino kye kikakasa nti tegenda kuvaawo era tegwanidde kwerabirwa. Okuggyako ng'ebitonde tebikyaliwo, okuggyako nga tugamba nti tewaaliyo butonzi, okuggyako nga tugamba nti tuyina yatutonda twamwerabira, ne bwe kiba nga ddala waliyo obutonzi nga tulina neyatutonda era nga tukkiriza nti obutonzi obwo twabulimu, tuteekwa okukakasa ekiwummulo ekya Sabbiiti kifuuka ekitundu ku bulamu bwaffe. This is the great fact. The Sabbath is the great fact that will never become obsolete. Okutuusa ng'ebitonde biweddewo nga n'abantu tebakyaliwo, naye Sabbiiti n'obukulu bwayo, olunaku olw'omusanvu n'obukulu bwalwo tebigenda kukoma kubeera bya mugaso. Kubanga Katonda bwe yatonda omuntu, Sabbiiti yagimuwanga kirabo ng'ekijjukizo ky'okutondebwa kwe. Ekyo nno kye kyawula abantu abakkiriza nti Katonda ye yabatonda n'abo abakkiriza nti Katonda tabatondangako. Sabbiiti yali yakukuuma amazima gano tituli bitonde bya Katonda ebbanga lyonna ery'okubeerawo kwaffe. Sabbiiti yali yakukuuma amazima gano nti twatondebwa Katonda nannyini ggulu na nsi ebbanga lyonna omuntu yali ow'okumalawo. Lwekyo bwe tutandika okwogera ku Sabbiiti tetuli ku nsonga z'Abayudaaya. Kyewuunyisa nnyo bw'osanga omuntu ng'annyonnyola n'afunza Sabbiiti okugiteeka ku leve ey'Abayudaaya. Bassebo ne bannyabo, okuba nti Abayudaaya be baasooka okutegeera Sabbiiti tekigifuula yaabwe. Gwe ate bingi nnyo bye baasooka okutegeera naffe bye tukkiriza. Sabbiiti yino tugyogerako mu lusuku Adeni nga n'Abayudaaya tebannabaawo, ng'eteekebwawo ku lwa Adamu na Kaawa.
ffenna mwe tuva. Sabbiiti oba yateekebwawo mu lusuku Adeni, Adamu ne Kaawa nga mwebali, Katonda n'awummula ku lunaku n'aluwa omukisa n'alutukuza. Kitegeeza kino Katonda kye yateekawo n'atonda, ne bajjajjaffe baali baakukibaamu, si kukibeeramu bubeezi kyokka, neera baali baakukisanyukiramu. Kati Adamu ne Kaawa bwe kiba nga nabo Sabbiiti bagisinkana mu Adeni nga n'ekibi tekinnaba kubaawo, oyinza okyogiteeka mu discussion y'abaana b'abantu olwaleero, kujjako ng'okyogerako ng'ekintu Katonda kye yatandika. Nga wakyaliwo abantu, muganda wange ne mwannyinaze, nga wakyaliwo abantu, Sabbiiti egenda kusigala nga ya muwendo, Sabbiiti egenda kusigala nga ya mugaso, Sabbiiti egenda kusigala nga kya bugagga eri obulamu bw'abaana b'abantu. Okubeerawo kwayo kwali kwa kukuuma amazima gano nti Katonda yatutonda ebbanga lyonna. Gwe watondebwa ani? Bw'oba tewatondebwa Katonda, watondebwa ani? Ebyemu ku bibuuzo ebikulu by'ogwanidde okwebuuza. Sabbiiti ku butonzi, awo we tuli. Nabagambye tugenda kwogera ku Sabbiiti mu Bayibuli, naye mbadde nnyanjula mbagambye nti ekijjukizo kya Sabbiiti y'entabiro y'okusinza. Gwate osinza otya Katonda ng'omusinza lwa nsonga ndala okuggyako okutonda. N'ekigambo Katonda kyennyini kiva mu kigambo butonzi. We worship God because he created us. Tuli bantu be, muye tulya, muye tunywa, muye tubeerawo, tumusinza lwekyo. Waliwo ekintu ekirala ekisinga Sabbiiti okutunnyonnyola ddala twatondebwa Katonda. Olwekyo ssebo ne nnyabo, Sabbiiti njagala tugyogereko nga tugitandikiza ku butonzi. Ekiwummulo kino ekya Sabbiiti kiviira ddala eri wala mu nsi etaalimu kwonoona. Kirabo kya Katonda eky'enjawulo ekiyamba olulyo lw'Omwana w'Omuntu okulega ku ggulu nga luli ku nsi. Ku lunaku lwa Sabbiiti waliwo ebintu bisatu eby'obwakatonda ebyateekebwawo. Nsanyukira nnyo Sabbiiti kubanga Sabbiiti, the Sabbath, is God's special gift. It enables the human race to experience the reality of heaven while on earth. Waliyo ebintu bisatu bye tuganyulwa mu kuba ne Sabbiiti nga tuli ku nsi kuno nga bya bwakatonda. Njogera ku Sabbiiti ku butonzi, njogera ku Sabbiiti ng'ekibi tekinnabaawo, njogera ku Sabbiiti nga tewali na ddiini n'emu eriwo. Olwekyo bwe njogera ku kigambo Sabbiiti soogera ku kintu ky'Abayudaaya. Simanyi lwaki ebirowoozo bidduka mangu okulowooza ku Bayudaaya nga njogedde ku Sabbiiti. Sabbiiti si y'Abayudaaya bokka. Abayudaaya be baasooka okutegeera Yakuwa, naye teyali waabwe bokka, y'ensonga lwaki naawe omusinza. Waliyo abantu abaagala okufutyanka obukulu bwa Sabbiiti nga bagirinaanya Abayudaaya, kubanga bwe banaagirinaanya Abayudaaya olwo gwe munnaggwanga nga wejjamu ti nze tenkwatako. Naye nze mbajjukiza kino, Sabbiiti yaliwo ku butonzi nga n'Abayudaaya tebannabaawo. N'ebisatu Katonda bye yagiteekako teyabiteekako lwa Bayudaaya, yabiteekako nga bya bwakatonda. Era naawe muganda wange mu bubaka bw'olwaleero njagala obizuula obitegeere. Tuyiga ku kiwummulo kya Katonda, manya ekijjukizo kya Katonda ekikulu nga ye Sabbiiti. Era katugiyigako mu Bayibuli kati tuli ku butonzi, kubanga Sabbiiti etandikira ddala ku butonzi. Ku lunaku olw'omusanvu Katonda yawummula n'aweera. Era ekimu ku kyamuweesa Sabbiiti abo abaatusooka okumumanya nga be Bayudaaya, kankibasomere Exodus, Kuva essula eya 31 olunyiriro lw'e 17 agamba bw'ati:
ke kabonero wakati wange n'abaana ba Isirayiri ennaku zonna, kubanga mu nnaku 6 Mukama yakola eggulu n'ensi, ne ku lunaku olw'omusanvu n'awummula n'aweera. Ke kabonero wakati wange n'Abayisirayiri. Kasina bagenda munda mu lunyiriri olwo nakunnyonnyola bizibu birulimu. Manyi bwe mba njigiriza mbaako n'ensonga z'enkoonako abantu ze bateekawo, kubanga omulabe alwanagana ne Sabbiiti n'obukulu bwayo. Tayagala abantu kugitegeera, naye buli kyakoonako ng'agezaako okubawalula ennyuma we ababuzeebuze, nja kukikoonako mu by'okuyiga byange. Waliyo abasoma olunyiriri luno ne bagamba temulaba Sabbiiti eweebwa Abayisirayiri. Kankubuuza ekibuuzo, mu ddungu Sabbiiti Katonda yalina giwa baani? Ng'oggyeko olwaleero amawanga gonna lwe gaafuuka Isirayiri ey'omwoyo mu Kristo, mu biseera bino bye nsomeramu olunyiriri luno, Isirayiri lyokka lye lyali eggwanga lya Katonda leeroboza. Mu kiseera kino we nsomera ebigambo bino, Sabbiiti kaali kakuba kabonero wakati wa Katonda n'Abayisirayiri. Lwaki? Kubanga be bokka abaali abantu be yeeroboza. Sabbiiti kali tekayinza kuba kabonero wakati wa Katonda n'Abakiiti, wakati wa Katonda n'Abayebusi, wakati wa Katonda n'Abamesopotamiya. Kali kalina kuba kabonero wakati we n'abantu be beeroboza okuba ababe. Naye olwaleero Katonda teyeeroboza Abayisirayiri bokka. Olwaleero kati Katonda yeeroboza nsi yonna. Kati Sabbiiti tekakyali kabonero ka Katonda na ggwanga limu, kati kabonero ka Katonda n'amawanga gonna, kubanga gakkiriza okuba agage. N'obwo obulimba mbunogedde eddagala. So litaddamu n'akulimba ng'asoma olunyiriri olwo mbu kabonero wakati wa Katonda n'Abayisirayiri bokka. Ekyakulimbye ennyo, ekiseera kino waaliwo Isirayiri, leero waliwo ggwe nange, ffe Isirayiri ey'omwoyo. Haleluya! Toddamu n'olimbibwa. Kati nzizeyo ku ky'okuyiga. Olunyiriri luno ndusomye okubaako ne kyennyinnyonnyola ku kiwummula ekya Sabbiiti. On the 7th day, God rested and was refreshed. Katonda yawummula era n'aweera. Ekibuuzo ekisinga obukulu ekibuuzibwa wano, lwaki Katonda yawummula? Kubanga Bayibuli etunnyonnyola mu kitabo kya Isaaya essuula 40 olunyiriri olwa 28 neeyogera ebigambo bino: tonnamanya, tonnawulira, Katonda ataliggwaawo, Mukama omutonzi w'enkomerero z'ensi, tazirika so takoowa, amagezi ge teganoonyezeka. Kati ekibuuzo kibuuza lwaki Katonda yawummula ku lunaku olw'omusanvu. Katonda yawummula kubanga akooye, ng'ate Isaaya atugambye tonnamanya, tonnawulira, Katonda ataliggwaawo, Mukama omutonzi w'enkomerero z'ensi, tazirika so takoowa. Katonda aba tazirika nga takoowa, kakati ate yali awummula ki okuweera? Kubanga yali amenyese nnyo, kubanga okutonda kwamumenya nnyo, kubanga yatonda ebintu bingi n'awulira nga n'obwongo butabuse. Katonda alina obwongo ng'obwaffe obutabuka ne bukoowa. Katonda alina emikono ng'egyaffe egikola ne gikoowa. Katonda alina ebinywa ng'ebyaffe mbw ayimirira n'akoowa. Nga ne Isaaya agambye takoowa, tazirika. Tuli ku Sabbiiti ku butonzi. Ekibuuzo kibuuza lwaki Katonda yawummula? Kubanga bwe nnaakikuddamu naawe kijja kunnyonnyola lwaki ogenda kuwummula ku Sabbiiti. Ekigambo ekikozesebwa wano rested kiyitibwa Shabbath. Ekigambo Shabbat ekikozesebwa mu lunyiriri luno olwakuva 31:17 kitegeeza
to cease. Ceasing kitegeeza okukoma. Ku lunaku olwo God ceased. Ku lunaku olwo Katonda kwe yakoma okutonda. Ku olwo yali akomye. Bible kyevega nti n'awummula nti ku olwo teyatonda. He ceased, yakoma. Ekigambo ekyo kye kimu ekisangiddwawo kisangibwa ne mu lubereberye essula ey'omunaana olunyiyo olw'abiri. Lwaki njagadde ndusome? Nkunnyonnyola Bayibuli bw'egamba nti Katonda n'awummula etegeeza ki? We are in details of the study. Tuyigiriza ku Sabbiiti mu ngeri ey'obugazi. Obulimba buleme okujja mu nsi muno nga buyigiriza abantu Sabbiiti yavaawo, Yesu yagikomera ku musaalaba. Tugisima kuva mu butonzi. Katonda yakola ebintu bisatu ebifuula Sabbiiti enjawulo. Sooka yawummula, katwogera kuwummula. Katonda yawummula kubanga akoye oba 8:22 lubereberye agamba ensi ng'ekyaliwo okusiga n'okukungula, empewo n'ebbugumu, ekyeya n'ettoggo, emisana n'ekiro tebiggwengawo. Ensi ng'ekyaliwo, ebyo byakusigala nga bigenda mu maaso. Ekitegeeza nti Katonda mu lunyundo lwe tusomye teyawummula kubanga alekeddeawo okukola. Ate oba Bayibuli egambye ekyeya kijja kusigalawo, okusiga kujja kusigalawo, empewo ejja kusigalawo, ebbugumu lijja kusigalawo, tebijja kuvanga. Lwaki? Kuba Katonda akyakola. Tosoma lunyiriri olwo n'okiyita inactivity nti okuwummula wano kitegeeza nti Katonda yalekeraawo okukola emirimu gye. Nedda, talekerangaawo, emirimu gye gigenda mu maaso. Katonda teyawummula kubanga akooye. Katonda teyawummula kubanga ebinywa bizitoye. Naye Katonda yawummula okusobola okukomya omulimu gw'obutonzi, n'agukomyawo. Katonda yakomya ebirimu gye ku olwo ng'awa ekyokulabirako ekikulu eri olulyo lw'Omwana w'Omuntu lwonna nti nalwo kirugwanidde okukomya be bakola. Okukomya be bakola, to seize. Babeeko n'ekiseera ekyenjawulo kyewawa Katonda nga tekitaataaganyiziddwa. Katonda yamaliriza okutonda ku lunaku lwa 6 nga luberebere 2 olusooka bw'agamba. He ended his work. He ended his work. Katonda yakomya emirimu gye. Wulira Bayibuli bw'egamba. Nkyannyonnyola ebigambo nno bino kubanga bikulu era bigoberere. Ne biggwa okukola eggulu n'ensi n'eggye lyabo lyonna. Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu emirimu gye gye yakola. Ne biggwa okukola eggulu n'ensi n'eggye lyabyo lyonna. Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu emirimu gye. Ku lunaku newankubadde nga Katonda yali amaze okutonda ebitonde byonna mu nnaku 6, yali ayina kimu kyokka kyagenda okutonda ku lunaku lwa Sabbiiti. Ku lunaku olw'omu6 he ceased, n'alekerawo okutonda ebitonde. Ku lunaku olw'omusanvu kwamalira okutonda, naye atonda ki ku lunaku olwo? Atonda kiwummulo. Atonda ki ku lunaku olwo? Atonda kijjukizo. Olwekyo obutonzi bwa Katonda bwa nnaku 7, naye mwezi omusanvu ze yatonderamu ebitonde ziriko 6. Olw'omusanvu teyatonda bitonde, olw'omusanvu yatonda lunaku. Olunaku olwo yatonda
n'alwawula n'aluwa omukisa n'alutukuza. Olwekyo yensonga lwaki wiiki teriimu nnaku 6. Wiiki yandibadde ya nnaku 6 naye kigibeezaamu 7 kubanga ku lunaku olw'omusanvu Katonda teyatonda kitonde kyonna, yatonda lunaku lwennyini. Era bw'atonda olunaku olwo n'aluteekako ebintu 3, n'aluwummulirako n'aluwa omukisa ate n'alutukuza. Katonda yamala okutonda eggulu n'ensi mu nnaku 6 naye yalina kyasigazzaayo kimu okutonda, kiyitibwa Sabbiiti. Era okuyita mu kuwummula ku lunaku olwo n'atatonda, bw'atyo bwe yagitonda. Sabbiiti kwe kwali okufundikira kwonna okw'omulimu gwe. Haleluya. The Sabbath was the finishing touch of his work. Kandi yamala okutonda ensi mu nnaku 6, olw'omusanvu yawummula buwummuzi. Ekimuwummuza ku lw'omusanvu alyoke amalirize obutonzi bwe ng'abufundikira n'ekiwummulo. Ekiwummulo ekyo ng'ate kijjukizo. Kyenva nkukoowoola muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, naawe weegombe ekiwummulo ekyo kibeere ekitundu ku bulamu bwo. Nga Katonda bwe yamaliriza okutonda ensi mu nnaku 6, olw'omusanvu n'awummula, naawe kikugwanidde okufundikira obutonzi bwa Katonda nga naawe osanyukira mu kijjukizo ekyo. Kiki ekirala ekiyinza okufuula Sabbiiti ekintu ekikulu ekisinga ekiwummulo, ekiyinza okufuula obutonzi ekintu ekikulu ekisinga ekiwummulo kya Sabbiiti? Mu kyokuyiga kyaffe ekiddako tugenda kutandikira awo nga tumaze okulaba nti Katonda bwe yatonda ne Sabbiiti yagiteeka omwo. Mu kuwummula ku Sabbiiti yali agiteekawo. Yensonga lwaki bwe yamala okunnula eggwanga okulijja mu Misiri n'alijjukiza ekyo kye yateekawo okuva ku lubereberye, kubanga teyakiteerawo mu Misiri. Tijjukira olunaku lwa Sabbiiti nga yalubaweera mu Misiri, nedda. Abajjukiza butonzi. Lwekyo ssebo n'ennyaba ali wano kasita oba nga watondebwa Katonda, waliwo ekijjukizo tokyalina kwerabira nga n'ekijjukizo ekyo ye Sabbiiti ya Katonda. Saa Mukama akuwa omukisa. Saa Mukama akugabirire. Saa Mukama akuwa amaanyi ng'ojjukira ekijjukizo kino ekya Sabbiiti. Sabbiiti ogiyigeko singa ekintu ky'aba Seventh Day, singa ekintu ky'Abayudaaya, naye ng'ekijjukizo eky'obutonzi bwo, ekijjukizo ekyaliwo nga n'ensi tennaba kwonoona, ekijjukizo Katonda mwennyini mwe yeetaba, mwayitira naawe weetabemu obeere ekitundu ku kyo. Saba Mukama akuwe nnyo omukisa ku lw'ebigambo ebyo. Linda puroguramu yaffe eddako twongere okugaziya ku bukulu bw'ekigambo Sabbiiti, okukiyigako awamu n'okukitegeera. Katusabe. Mukama tukwebaza kubanga oyogedde naffe. Ekiwummulo ekya Sabbiiti kikulu eri obulamu bwaffe. Wakiteekawo ekiwummulo kino nga gwe wennyini owummula. Kyova osaba n'abo abakukkiriza batwale ekyokulabirako kyekimu. Nsaba onyweze ekyokulabirako kino mu bulamu bwaffe, nywezebwe mu bulamu bwaffe okuva leero tuusa emirembe gyonna. Bwe tusabye amu n'okwegayirira era nga tukkiriza nti Mukama owulira okusaba kwaffe. Omuntu ali mu ddiro lye ng'alebe puroguramu eno muwa omukisa. Abaana be bawa omukisa. Emirimu gye giwa omukisa. Mwongereko okumanya n'okutegeera. Katonda atambulire mu bulamu obuweesa erinnya ly'ekitiibwa. Omukisa guno ekisa kyamu n'emirembe kabitubeere mu byonna. Ekyonkomero otuwa obuwanguzi bw'oliba okomezaawo obwakabaka bwo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Saba Mukama akuwa omukisa muganda wange ne mwannyinaze olw'ebigambo ebyo. Mukama akukuume.